nnyo.
226 abantu ba Musiro North tebanneerabira. Amannya go? Oyinza obeera ng'atuula. In English, what you are going to prioritize? You are going to prioritize? I'm going to prioritize the needs and the wants of the women, because the women are the biggest majority vote, and I believe that I'm going to return this to its greatness. Thank you. Oh, Angela. Era unakubaliro wenjira wananga n'ekigambo abantu bawansi abatuuze b'emyanya abantu bonna abasomesa kati kweyali munda musiyongo oluli manya mulundi guno gwokka tubone abakungu ababiri tufuna obubaka kyase kushakatongole ze kubalwanirira nga sifuddeyo okukala sifudde ku kibiina sifudde ku kikiiko bunene wabula abantu abayigirizibwa Musiro North ensonga si nsonga ndala omuntu wawasobola okwewalira ensonga. Capron 77 declare Matovu Emmanuel Magola duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament for Musiro East constituency in Wakiso district.
duly nominated candidate for Busiro East constituency, and I promise my constituency, Busiro East, this is a new dawn. This is a new chapter and a new beginning. Hope for the best. We have the best candidate, and I'm the only candidate who knows the Busiro East constituency from A to Z, and I'm ready to serve you. Abantu bange aba Busiro East constituency nomination ewedde era bwe tulebya olugendo olutwalayo nalwo olwaleero lukoze ki lutandise tuva wano mu nomination hall tugenda ku laale yaffe ekyebando Busiro empya etulindiridde. The best I can do is my constituency development fund. Kubanga nayo bagigaba. Naye abantu baffe bagifunye nayo babagizisa ku mumwa. Tebagikomyawo kuyamba. Eyo at least omubaka twandwere tugamba nti atuguliddeyo ekitanda kimu. Kasanga ti health center. Naye nakyo bwe kiba health center emulemi okuzimba at least kuba si mulimu. But at least you can donate. N'ekirala abaana baffe batambula engendo mpanvu abalala babeera mu bigere kwegamba naye omubaka olina okuyamba. At least I remember, I'm not NRM, but Nkyala Senninde yayamba nnyo ku bintu by'okufunira abantu ebyalaani, vocational studies, at least to help them. Byebyo omukyala nga bw'omuwa omukyala alumirirwa abantu. Ku mulundi guno honorable oli ogenda kikira abantu bonna si bakyala bokka. Ogenda kikira abantu bonna. Naye ebizibu bya Kyaddondo East bingi, enguudo mbi oziyiseemu oziraba buli kanaku. Enguudo ezo tutambula shoka buzoba zaffe zibeera buli kiseera obeera mu garage. Ekyo kizibu. Ogenda sala magezi ki nga gwe MP? Nze nga MP, I have to see that the budget comes back to our people. Mu Kyaddondo ne bitundu ebirala mulimu factories nyingi nnyo. That means that tuwa sente nyingi nnyo mu kitavu ky'eggwanga naye sente ezo tezikomawo mu kitundu kyaffe. But as a legislator, your role is to legislate, to do budgeting, and then oversight okulaba programs za government n'ebirala. Naye bw'oba ng'oli mu parliament, at least funayo ku sente olabe nga you advocate so that money comes back and develops our constituency. Honorable oli munnamateeka, obubbi bw'ettaka mu kitundu kya Kyaddondo East bukyali bungi ate n'ekyala okuvoola eddembe ery'obuntu, okusiba abantu olw'okuba bawagira ebibiina eby'enjawulo nga tebawagira gavumenti. Abantu bangi bali mu makomera abantu b'omu kitundu kyo. Ogenda kusala magezi ki nga ggwe oyo omutendeke era atuuse ne ku ddala erisomesa bannamateeka amateeka? Ekizibu kya land grabbing buli kiseera mbeera mbagamba abantu nti if you don't have land obeera toyina identity. Municipality, 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 and Nansana municipality. Attend the office, the Umucha, Human Member of Parliament. The Walero, Kyaddondo East constituency, Busiro East constituency, Busiro North, and Busiro South. So far, Kyaddondo East is Busiro East tumaze kukolako ne Busiro South kati tusigazaayo Busiro North tujja kugalawo kuwandiisa abo omugatte kati twakawandiika awona abavuddeyo bali 81 so far 81 candidates twakawandiika successfully have been duly nominated. Tuuka saawa zino tulaba okufuna okusomoozebwa kwonna abaze kwewandiisa bonna bayiseemu. Waliwo abazze nga balimu butonotono bwe tukolako kubanga tulina ttiimu yaffe omulimu gwayo okutereeza ebyo byonna bano ababaze kwewandiisa
ne babitunulamu ne balaba nti tutuuse omutindo gwa kulonda kumuyisaawo omuntu oyo nga duly nominated candidate to aspire for member of parliament. So abadde balinamu efiyandireya badde nga tutukolako ate ne tututamu netubawusaawo badde so kati wetugenda kati yebonfa obusiro no kuwandiika abo bonna abalanawo